Omulungi ali ku AKTV. Nkusaba ntwala omukisa guno nsooke nkulamuseeko. Weebale kutambula ne AKTV obutakoowa. Wabula vidiyo eno ya nnaku nnyo. Suuna Beni Owebinyanyanyanya mwenna gwe mumanyi yali mu mbeera embi ey'amaziga ddala. Wulira ebigambo bino ng'abyeyogerera. Tubeera n'abantu bangi nga tumanyi mikwano gyaffe naye oba oliawo nga batulimba. Era gw'obeera naye ng'ofunye akalungi n'akulaga nti asese ku ngulu oluusi munda ate kimuyisa bubi. Kansooka kuteerayo vidiyo ya Suuna Beni ono osooka ogiwulire. Tayombanga na muntu mu politics tajja nnyo wabula ali awo musanyusa w'abantu. Naye lwaki ndeese vidiyo eno? Kubanga olinamu ekyokuyiga. Gwe nga gwe omuntu ali mu struggle, omuntu akuliraanye omutwala otya? Liru pazo ono twatandika naye struggle naye wenjogerera wano y'omu kuba kwa struggle okwagala ogiteeka ku ttaka kubanga yalya. Sooka ogende mu vidiyo ya Suuna Beni bwe tuvaayo ntekeko galubindi nkukubira ettooki ku by'omunda ku bantu bano bombi ogenda kutya ensi. Nze AK Master emabega w'omuzindaalo mbaaniriza nnyo mwenna mu butongole. Kankusaba vidiyo sooka ogiwa ekigalo ompyo subscribing okone ne kade tutambule ffenna mu waka waffe. Tugende mu vidiyo tuveeyo nkubuulire. Hii pazo muganda wange yasooka kuba mukwano gwange n'afuuka muganda wange era tasobola kukyukakyuka. Kyamukisa mulungi nti nabaddeko ko olunaku olwajjo ku Spark TV nga ndaba muganda wange liri pazo olunabe ng'alaga nti alina obutakkaanya nange. Nasalawo nti bwe ndiba wakubyogerako Allah asooka amuwe buli kimu kiyamulagaanyako kukola kimu okumuwa abere mu mativu nabyo. Nga n'okaaba ayagala kaaba nenga kiki kino ekituuse mu Uganda nange nno nentyamu era ne mmanya nti mujja kujja mumbuuze buzibu ki obuliwo. Nze simanyi kituufu ki Lunabe kyaliko, sikitegeera kuba nze Lunabe manyi kimu nti wakati wange naye mukwano omwerere na Bwasseruganda. Iri pazo twatandika babiri, nze naye nakayingira e Kampala eyanyaniriza. Liri pazo nanyaniriza n'afuuka muganda wange era nembeeranga naye nga tusula mu kayumba kaaba babiri era kafalisoke ng'akakomando tulya kwaka kamu. Liri pazo nanjagala nnyo nange ne mwagala nnyo. Buli omu yeyambisa ekirungi kyeyayina buli omu kyeyayina kyeyambisa okuyamba ku munne. Liri pazo yanyambanga muyamba naye obuyambi bwonna Liri pazo bwe yampa natuuka ekiseera nze ne mbukubisaamu emirundi egyawera n'etaano kubanga nze nafuula Liri pazo star. Suuna Beni yafuula Liri pazo star. Nabadde ku TV Liri pazo n'agamba nti nno alina obutakkaanya nange. Lunabe nakola ki? Kizibu ki kyemmanyi Lunabe? Lunabe kiki? Abantu fe aboogeraganya obulungi ennyo nze naawe kiki ddala ekyo ky'otaŋŋambanga? Nodda mu kamera n'oyagala n'okaaba Lunabe kiki ennyo? Nze olunaku nasemba okugenda ne Lunabe yali aŋŋamba yankubira essimu n'aŋŋamba nti Brad nti wanyi n'akalango ke njagala onkolere nina ekivulu gyendaga njagala bakakube ku drive. Ne mugamba tusinkane ku Stream Live Avenue ewambaziira era tuka recording ya ku saa 8. Liri pazo n'atuuka ku Stream Live n'atuukawo n'ankubira essimu nasangibwa nina obulango bwendi mu recording wa ministry y'ebyobulamu nesobola kukwata ssimu. Lunabe yankubira essimu ekiro n'ayomba naga muganda wange tewandibadde gwe n'okola bw'otyo n'ogenda ogogera n'ogana okwata ne muganda wange lwaki mwerabira biki n'ate nga mbazira amala ye n'akamukoleraawo. Kakati ekyo ekintu ekyo kitono nnyo okubeera nga buli kaseera buli kabeerabeera akabaawo akatono akali mayina ng'osika ng'okomyawo ekintu ekyemabega muganda wange nakubeererawo. Kituufu wambeerawo muganda wange era nkwagala nnyo. Buli interview gye nkola mu bulamu bwange bwonna nkulembeza Liri pazo ne ngamba Liri pazo yannyamba bwati ne bwati. Oyinza otya okugamba nti nno kye nakola ojja kyogera olunaku lw'olifa? Oba ku lunaku lw'okufa ku ssaawa yange esembayo mbulamu bwe ndiba nkyalina amaanyi agasamya akamwa awo nakyo nja kukyogerako. Ddala nga mbutuufu kiki ennyo ekyo? Liri pazo nakola ki? We twabeerera ffenna wali twabeeranga babiri wali tolina mukyala. Oyinza okugamba nti nno Liri pazo bwe wavangawo nti nakolanga effujjo ku mukazi wo nga kye kyakusigala ku mutima kye kikogeza bwe bityo. Liri pazo lekera obubadi obwo nakugaana effujjo eyo lyokolera mu kamera eryo tutuula ffenna ne nkutuuza ng'omwana ne nkugamba nti nno manya ebintu by'olina okwogerera mu kamera ne by'otalina. Bwe bw'otuuka mu kamera ofuukira ddala ekizibu.
otegeeza ensi nga betulina butakanya liri pazo nakola ki n'okufuula kyoli ddala mutuufu kati oyagala kunsasulamu ekyo liri pazo anangidde nnyo okunnyamba ate nga nzike nnyini nze nkyeyogerera ne buli wembeera nenjogera ne ng'aba musajja oyo mulungi yankolera bw'ati twalinako ekivulu e Masaka awo liri pazo n'amala okuyimba mu kisaawe mu recreation n'amala okuyimba wamala okuyimba ne mugamba muganda wange nti wangi kati gwe ddayo e Kampala nze nkusanga e Makindye malo nze bano kuboka mbalabeerabe nze nzije ffe twebegereko ng'abooluganda liri pazo nanga kale ng'akitegedde bulungi bwe yadde e Makindye yatuukira mu saaluuni ye n'agamba nze sikyaddamu nze ntidde n'abantu bazibu kakati oyo Suuna ava kunkubya kivulu aganya okunsasula sente zange nze abantu bantamye kyokka namuyamba gweno nabeeranga nayaye ne muyamba Katonda wattu waliwo omuwala eyabing'aba bamuyita Mariyamu yalimu mu saaluuni ng'awulira ddala kaganya okumpa sente zange namuyamba ng'omusajja nayogera naye mu muntu ne muganda wange kansoke mpeeko bano gwe ngenda kusanga ffe tugabana ekitereke kyaffe nga tuli babiri abooluganda abaatoba kyonna kisirikira era ekyo nakyo nakiwulira nze nensirika busiisi ne ŋŋamba nedda era ne nkwata ssente ne muyita lunnabi waka ne nzimuwa n'adduka emisinde w'amanejja wange n'agamba nange Suuna wakali ampadde ssente ngenda gula n'entebe mu saaluuni yange n'ataddayo eri kugamba bali bantu nti musasudde liri pazo muganda wange ekintu ekyasinza okunnuma kudda mu kamera n'ogamba mbu nina ekintu kye nnakukola mbw'oli kyogera lw'olifa olunaku lw'olifa bwe ndiba nfunye akaaganya oba ku lunaku lw'okufa ku ssaawa yange esembayo mbulamu bwe ndiba nkyalina amaanyi agaasamya akamwa awo nakyo nja kukyogerako liri pazo kiki ekyo lwaki oleka suspense mu bwongo bwa bannayuganda bano abantu b'owuddiisa si basiru lekerawo sitanti z'omu kamera okuddawo okuteekawo embeera okulowesa abantu mbu waliwo embeera embi gye tulina wakati wange naawe lunabe nakukola kyamazima ga Katonda mu ggulu lunabe wagambye nti nno oprotectinga feemu yange nzikiriza feemu yange giteeveewo njagala oveewo yogere kye nakukola kaakati nno naawe gy'oli njagala omanye era okwata ettooki ogikube mu bantu b'otambula nabo oyimiridde otya kugambye nti nze Eke Master atuddewo okukubira ttooki n'okutembeeta mu nsonga zino kankusabe video sooka ogiwa ekigalo tutambule ffenna muwaka nga tumaze okubeera nga mukwano gwange tusiba enkoba njagala nkubuulire mu struggle mutambulira okuva bwe twatandika struggle neewuunya abantu fulufiga yali mukwano gwa Bobi Wine nfanfe era ng'alina ne tatuuye naye ekikwewuunyisa we yasinga omwetaagira ate we yamuviiramu era ono n'atandika okubeera ng'avumira ddala ebivumo ebisingayo okuba ebibi ku nsi kuno nga bivuma Bobi Wine gwe yayitanga mukwano gwe yayitanga taata nga babi amuyita maama naye eyo yensi be bantu betuwangaala nabo abantu bagenda empola okuva liri pazo lwe yali mu Bobi Wine olukwe n'atandika okubeera nga struggle agikubamu ebituli n'agamba Bobi Wine temumbuulira nakkiriza nti abantu tubagenda empola liri pazo ebigambo byayogedde nze ku lwange mbitwala nga awaayiriza Suuna Ben tayombangako na muntu tavumangako pulezenta munne tayombangako na badijje banne tayombangako na muyimbi yenna talina mbeera gye yali ataddewo mu kisaawe ekya music oba mu art industry oyo ye Suuna Ben binyanyanyanya olunaku Buchamaani lwe yayawukana ne Bobi Wine bwe yabaabeeranga nga wali kakomando kamu nga batambula mu motoka emu ng'amuwa n'ebivvulu buli ku Christmas nga Bobi Wine yawa Buchamaani Christmas Buchamaani yategeka waayagala era nga Bobi Wine ayimbira bwerere ku kivvulu ekyo ekya Buchamaani ekya 25 nga 26 nga babeera busaabala nga kye kya Bobi Wine eyo yensi gwe gy'oyimiridde gy'otambulira mu bantu b'oyitamu b'owangaala nabo b'oyita mikwano gyo bwe mu ttooki bafaanana batya kubanga omuntu watuukira okuvaayo n'agamba nti ekintu gundi kye yankola ndikyogera ku ssaawa nvannyuma nga ngenda kufa kiba kinene kitegeeza nti gye bukoma ne gye buva omuntu oyo asobola okukola ekibi Suuna Ben weebaze Katonda kubanga oba totambula ne liri pazo nga gw'omanyi muganda wo omanyi mukwano gwo nfanfe bwe mwatoba bwe mwalyanga kakomando bwe mwasulanga mwenna kumbe ku mutima gwe ayinako obukyayi gy'oli ekyo kyebalizanga Katonda
era kye ngenda okugamba kiri ekigambo kimu. Saagala Suuna Beni onyiige olw'okuba liri pazo ayogedde nti olina kye wamukola akirina ku mutima. Weebaze Katonda, kubanga omuntu asirise n'ekintu ku mutima asobola okukola ekibi ky'obadde tosuubira, kubanga omanyi ye munno bwe mwatoba era bw'akuwa ekyokulya tobuuza, otandikira awo waakomye. Bwe kiba kyakunywa onywa bunywi, bw'ogenda ewuwe weebakanga ali ewuwo nga weerabidde nti obanga tomanyi nti omuntu oyo akulinako amajimbi ku mwoyo gwe. Mukama Katonda bw'abanga akubikkulidde ekigambo ne kiva mu kamwa akaliri pazo, nga towulidde nti waliwo mukwano gwa liri pazo akugambye nti liri pazo yagambye bw'ati ne bw'ati, naye n'okyewulirira n'ensi n'ekuyambako okukiwulira nga bwe tukiwulidde ffenna, weebazanga Katonda akyali ku sayidi, kubanga omuntu okusirikira ekintu ku mutima asobola okukutta nga totegedde. Egyo gye mikwano gye tuwangala nagyo mu Uganda. Obeera omwesiga era ng'omulowoozaako nnyo, akasimu ng'omukubira, mukwano gwange yalwadde kangende mulabe, naye nga buli otuuka waali akutwala nga kintu kivundu, era ng'omufaananira bubi, tayagala osembere waali, kubanga yakutamwadda, yakukyawadda ng'olinga amwesibako, era nga wootaba byakwogerera biba bingi. Kati Mukama Katonda bw'abanga akuwadde omukisa, ebigambo ebyo ne bivaayo, awo mwebaliza Katonda n'ogamba nti kampise engalo mu maaso, kubanga oba oli awo obusungu bw'oli ayogedde, naye aliddako munda bulamu ne yeetunuulira. Okuva lwe nalaba Maziga Kato, ono yabeeranga ne Bobi Wine okuva ku A mpaka ku Z. Bobi Wine bw'abanga agenda South Africa, Maziga Kato nga yasooka ku nnyonyi, nga Bobi Wine yakutte ssente ze n'asasula. Bobi Wine agenda Dubai, Maziga Kato nga yasooka ku nnyonyi, Bobi Wine n'asasula. Bobi Wine agenda Nairobi, Maziga Kato nga yasooka ku nnyonyi, Bobi Wine n'asasula. Naye kasita Maziga Kato yagenda ne yeewamba n'awoza mbu bampambye, kumba ali Kisozi ku faamu ey'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibahabulwa Museveni, ali eyo akutula ddiiro na mwami Museveni, era mwamulabye ng'atandise okubeera ng'akaaba, kubanga gye yalaga byazaala dde ebitukula maka byazaalira ku nsiko, tafuna kye yali asuubira kubeera ng'afuna. Era ono yasuubiza n'aga nti bwe kuba kwegayirira bannuupu nja kufukamira wansi mbeegayirire, at least bansonyiwe, naye nga nfunye kyenjagala. Eyo y'ensi mwe tutambulira. Suuna Beni, liri pazo, mwava Masaka mwembi, era mulimu art. Bwe mbeera nga mwawukanye temubeera nga mutambula mwenna. Njagala nnyo okimanye, bwe mbeera nga mwawukane ebya ddala for good, than okubeera n'omukwano ng'olowooza nti mukwano gwo naye ng'ekyaddala ye takwagala, akwesibako bwesibi. Ojja kumpa endowooza yo, mukwano gwange angoberera, mpa endowooza yo. Suuna Beni ono abadde ayogera ng'olaba nti n'obulumi ayogeza bulumi, ng'ebigambo byayogera biva ku mutima, ng'anakuwadde anyiikadde, ng'era omulaba ne feesi emwekabye. Mpa endowooza yo ddala. Suuna Beni ono olabooza alina kye yakola liri pazo. Liri pazo ono anoonya kambaaka mu bantu kubanga baamukyawa. Okuva lwe yava mu struggle n'atulyamu olukwe, abantu baamukyawa. Ddala liri pazo alina kye yakolwa. Ddala bw'oba olaba Suuna Beni alina kyayinza okukola omuntu, kubanga n'omuntu tomuwakanira. Omuntu si nte nti bwakabye leero nti mmo n'enkya bw'ajja okukaaba. Oba oli awo Suuna Beni ayinza okuba alina kye yakola, naye ggwe mu ndabayo olaba nga Suuna Beni alina kye yakola liri pazo. Oba ddala liri pazo ono entunula ye etunula kuwaayiriza ng'alina bye yeenoonyeza. Nze AK Master, nze mbaddewo nkusaba video gimpere like, ompyo subscribinge ku mukutu gwaffe okonene kadde teweerabira video zetuteekayo, obeere nga tozisibwa omukwano gwange ampuliriza. Bill Gates Kitumbwe, Janati Musa, Matenge Nicholas, Nakato Harriet, Wine Jones, Labibu Lugolobi, Nyamata Prose, Harriet Nanteza, Zabron Anxious, mbaagala nnyo, kw'ossa Kakeeto class captain. Mwebale nnyo, mwebale ddala okubeera nga temuva ku AKTV. Kakeeto class monitor.